gye buvuddeko banka y'ensi yonna yawa gavumenti ya kuno ensimbi eziri mu bukadde bwa dola za Amerika 566 okukola enguudo mu Kampala n'emiriraano nga kw'otadde n'obutale. Disitulikiti y'e Wakiso y'emu ku ezo ezirina okuganyulwa mu nteekateeka eno. Kati akakiiko akateekebwawo okulondoola enteekateeka kalambudde obutale obugenda okuzimbibwa okuli aka Wakiso Central Dairy Market, Bulaga Dairy Market ne Kawuku Dairy Market. Okusinziira ku bukwakkulizo obwateekebwawo banka y'ensi yonna, tewali muntu yenna alina kunyigirizibwa mu nteekateeka eno. Bwe buvunaanyizibwa bwatukwasibwa lyeriiso lya World Bank oba lyeriiso eryateekebwako okulaba nga tulondoola okukakaza n'ensimbi zazize obulaga wano okuzimba akatale zikoze nga bwe zaateekateekebwa. Pulaani, waliwo okulungamizibwa okwetaga mu pulaani. Bano batubuulidde ku biki bye batunuulidde mu nteekateeka eno. Nza pulaani ezaakolebwa ku bifo okutunulirawo ebizimbe bigenda okutuula, okulaba abalimu oba banaafuna oba banaakolera n'okulaba nga banaaganyulwamu batya okulaba nga pojesi zino ziwedde. Obutale buno bubadde mu mbeera etali nnungi nga n'abaguzi bayita mu mbeera enzibu ennyo naddala ng'enkuba etonnye, ebyobuyonjo si birungi nnyo nga bw'olabye. Kati bano bakira boogera n'abantu okubakkirizisa okubaako we basengukira mu kiseera ky'okuzimba obutale buno awatali kusika muguwa. Twagala okulaba abantu nteekateeka kyeriwo, resettlement plan nteekateeka kyeriwo, abantu baneeno singa project etandika tugenda bakolera ki. So byonna byonna tuzze waneeno okutuuka tuwulire eddoboozi ly'abantu ery'obukulembeze bw'obutale buno ate era ne ba technical people. Abasuubuzi batubuulidde embeera gye bayitamu mu kiseera kino. Nga bw'olaba space eno gude era tubonyabonya musana buli kimu kyonna kijja kyonna kituukira kufu. Tali kamaze ebbanga nga katonya tekayina ttooyi tekayina security konna nga si kalungi. Sooka enguudo ezikootolodde zennyini nfu ng'ate ne gye bava naye waliyo obutale emidaala oba ab'emidaala abatunda ebintu byebimu nga naffe netutunda. Kale nga kitegeeza ffe tubeera muno ne tutuula butuuzi ng'omuntu kizibu okuyingiramu najjagule. Abasuubuzi era bakozesezza omukisa guno ne basaba mu nteekateeka eno essira liteekebwe ennyo mu kubazimbira ebifo ebikyamirwamu eby'omulembe. Tooyi ebadde tutawaanya nnyo mu katale muno era ne tusaba abakugu abaaliwo n'abaali bakola pulaani balowooze ku tooyi baba beekolebwa ekolebwe nga ya mutindo ereme kukolebwa nga eno eyakolebwa ne basima sokapiiti n'ekoma ku lwazi ne lukuŋŋaanya amazzi n'ejjula nga buli kiseera muyina okuba nga mugiyoola. Kale abantu abasinga mu pasente ennene bakyala, tebayabaya abakyala bazadde. Abakyala abo balina bingi bye bayitamu, abamu bannamwandu tebalina baami, bandyetaaza ekifo oba abakyala bawummulirako kubanga olwali tubadde ne toilet naye nga terina kiyigo. N'ensonga y'enguudo eziyingira obutale ssaako n'abantu abaliko obulemu nazo tezibalemye kuzoogerako. Abazimba n'abantu bannaffe abaliko obulemu balowoozebweko kubanga nabo tubayinamu abamu webali n'abalala bakyajja kubanga abantu abandi badde bagaa nti balina okuyambibwa nabo. Abasuubuzi abasoba mu 400 okuva mu butale buno be basuubirwa okuganyulwa mu nteekateeka eno. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.